Katambi kano kengendo okulaga kamalamuko ku maanyi kakabyamuko ku maziga naddala kummwe abali ku sayidi eya Haji Ali. Ne bw'omala okalaba nkusaba okole ekintu kimu, tiimu Haji Ali mumuteeke mu ssaala. Kusaba likinga, subscribinga nawe atanaba ku subscribinga. Kale kankuwa Katambi. Twongedde okufunayo ne bwino omulala nti Hajati Zuula nga bwali munnaffe nti ddiira w'amaanyi mu byenfuna, ayagala nnyo ebyenfuna by'atakoleredde, ayina be yafunye abamuli emabega abagezaako okulemesa Haji Ali Mwizera okufuna beiru. Naye ne bannamateeka ba Haji Ali tebatudde era bakola butaweera okulaba ng'obwenkanya Haji abufuna mu ngeri emu oba endala. Ekimu ku mukyala Zuula by'alowooza okuyitamu okufuna ebyenfuna eby'endola, alowooza nti Haji gy'anaakoma okubeera mu kkomera ajja kunyigirizibwa apondooka akkiriza asayininga ebiwandiiko ye by'alowooza nti bye bijja omuyisaawo okufuna ebyenfuna ebyo by'ayagala. Naye ekyo njagala omukakasa nti ebigambo bya Haji tabirumamu. Haji ayagala afuna obwenkanya ng'ayita mu mateeka nti Zuula gye wasalawo okgenda kaafuna obwenkanya ng'ayita mu mateeka. Nga Haji Kintu Hamis Muzirango munnange bwe yafuna obwenkanya n'afuna ebyapa bye wali omututteko Zuula ng'obikumpanyizza okumala emyaka 8 nga tatunula ku kyapa kya ttaka lye lyonna. Bannaye ekintu ekyo si kya muzannyo okumala emyaka 8 ng'oli atutte ebyapa byo eby'ettaka. Mu kaseera ako Allah yasaasira mukyala Zuula Allah n'atamuwa magezi gongera kukumpanya ayongere okubikyusa n'obitunda. Allah n'amulemesezaawo nga bwe mmanyi nti abantu basala enkwe naye za Allah zo ziri waggulu. Kati Zuula azasala enkwe mu bintu eby'enjawulo. Naye Mungu yasaasira Haji Kintu Hamis ebyapa bye ne bimuddira, era nga bwe nabagambako emabega nti wandikola ekintu ng'ogenderera okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambye. Zuula teyamanya nti ayamba Haji Hamis Kintu. Naye era njagala okukakasa Zuula nti Zuula mu byonna by'okola ne by'olowooza omwo otunuulira nga nnyugunya togenda kufuna maali ya Haji ya bwereere. Nkulayirira Allah yantonda. Njabbawo ekyokulabirako. Nasibwako Nalufeenya mu biseera bya Nalufeenya, nasangayo omwami baali bamuyita Isa nga bamusiba. Ne mubuuza kye kyakuleesezza wano, n'aŋŋamba nti bankwata ne miliyoni zange 5 naye nga banjweteseeko nti ndi muyeekera. Ne bandeeta wano ne bansibako agasango sange ndi musajja businessman. Ne mugamba kati muli olowooza bagenda kukuta batya? Nangamba bansaba ku miliyoni zange 5 mbaweeko miliyoni 2.5 ntwale 2.5. Naye olw'okuba nti emmaali yange eyo Haji Makolo nagikolera mu halali sigenda kubawa miliyoni zange 2.5. Waakiri okufa Allah alibe bazitwale nga nfudde. Allah alinjulirako nti nalwanirira emmaali yange mbwenkanya. Naye mukyala Zuula nnyugunya nkutegeeza nti Haji ne bwe kunaaba kusibwa ng'okozesezza amakubo gonna mwetegefu naye tagenda kusayininga ku kiwandiiko kyonna ky'omukaka kusayininga. Era n'abantu b'omutumira be tuwulira mbu omutumira abantu mu mankwetu tubawulira mu bigambo mu mawulire eyo mu lugambo tajja bakkiriza mukkirizisa by'oyagala akole. Omulamu omukulu gwe mbadde nzize nagwo okubategeeza nti mu misango nga gino ffe bannayuganda tuyinza okuba tulina kye twagala n'omusiba alina kyayagala era abaddemu ennyamivu, naye Allah naye alina kyayagala ffe kye tukulembeza mu byonna. Ekyokubiri mu misango gino girina process by process, ate enkola ya kooti za wano mugimanyi. Tova eno buwini n'olagira n'okola oti la omukyala gwe tulwanagana naye ebintu byayagala okutwala bya ssente nnyingi era ayina abamuli emabega basuubiza okuwa ku ebyo bya balowooza nti bajja bikola ki, bajja bifuna mu mankwetu. Kati abo nabo bamuwa amagezi day and night mu kumubuzaabuza. Era kyemmanyi Zuula anaagenda okuva mu musango guno ng'ayavuwalidde ddala ajja kutunda ebikalu byonna bimalewo ng'alowooza okufuna biri ekitajja kuba kyangu insha Allah. Olwaleero ekibaddewo balooya b'enjuyi zombi abamukyala Zuula n'aba Haji Ali Mwizera
omwerufu ali ku mulamwa bakanyiza bagenza okujja mu kooti nga balina bye bakanyizaako nga bannamateeka era ekibadde mu kooti teruddeyo. Omulamuzi agambye ndi musanyufu nnyo okuba nti bwe muba mwasazeewo mwembi ababiri okukkaanya ku bye mwakanyizaako kinsanyudde, mugende buli luuyi luwandiike bye mwakkaanyizaako mubindeetere mu maaso gange. Bwe mumala obbireeta munkakase nti mwenna mubikkaanyizaako. Si kati kiri eri bannamateeka abasayidi zombi bagenze bamala okuwandiika ebiwandiiko ebyo bulungi, buli luuyi luwe ekiwandiiko luuyi lunnaalutyo bakkaanye ku biwandiikiddwa mu luuyi olwo, balabe nti bino byetaaga okubaganyaako ebirowoozo mu kooti, bino byetaaga okutereezaamu wano nawali. Then ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja Desemba bagenda kudda mu kooti bakwase omulamuzi ebiwandiiko ebyo abitunulemu ababuuze, kuba enkola ya kooti ennaku zino eriwo. Kanji babuulire mu abantu abeewawaabira ababiri bwe mukkaanya ku kintu teriiwo kulemesa, kooti teziriiwo kulemesa. So omusango balooya ababiri aba sayidi zombi bagenze bakwasibwe batunule mu biwandiiko byabwe bye bakkaanyizaako, buli luuyi lutunulemu lugambe nti kino tukitereeze, kino tukikole tuti, na 18 bakomewo mu kooti n'ebiwandiiko ebyo. After omulamuzi obitunulamu nabo bennyini okukkaanya wakati w'enjuyi zombi, kijja kuba eri omulamuzi okusalawo ku olwo kyoba tumuwe beyiro oba tusooke twetegere mu mpeemu ennaku 2-3 neetegereza ebiwandiiko bye mukkaanyizaako, omulundi oguddako tutunule mu nsonga ya bail application, oba okusalawo ku olwo nti kati tugenda kusalawo leero ku nsonga ya bail. Naye nga ngumya abantu ba Haji mwenna abali ku mazima nti insha Allah amazima tegatuulirwa galinga seppulingi. Haji Ali agenda kufuna obwenkanya, tube bakkakkamu tugumiikirize. Tuyinza okukosebwa mu mitima naye eyo y'entambuza y'amateeka bwe bityo bwe bitambula. Njagala okwebaza bannamateeka ba Haji Ali Wizera abakulemberwa Honorable Muhammad Nsereko wa Kampala Central, bonna baali nabo ttiimu ey'abalooya abajja mu kooti n'abali emabega abasigalayo, kuba tuyinayo abayinza okujja nga waliwo ekigize, amagye gonna tegayungulwa lumu, era gye bali emabega babaluku batunuulidde ensonga bo bajja ne ba Muhammad Nsereko n'abalala, naye ate waliyo abali emabega abagoberera ensonga zino bwe kineetaagisa nabo bajje obuwaayiro bu prima facie buveeyo, article A clause B clause T ziveeyo nazo zijja kuvaayo. Naye nga kyemba kakasa kiri kimu, temuggwamu maanyi, Haji Ali agenda kufuna obwenkanya ate era ajja kuva mu kkomera. Era tugumya abantu bonna abali sayidi ya Haji Ali nti ekyo ekyokumutambuza gino emyezi gye giri mu buzibu. Olaba no Olivia Lutayo w'emyaka 4 yavuddeyo naye Haji atagenda giwezaayo. Lwaki tupakuka era lwaki tuguguma? So I take this opportunity to thank our lawyers for the tremendous job you are doing in this case, and we have trust in you, and we shall always have trust in you. So whoever wants justice must be calm and patient. So wait for justice of Haji Ali Mwizera is coming. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amu Haji Makolo Kavuma. Yes, buterevu kansubire omukulu oyo mumwewuliriddeko mu bigambo bye. Embeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Embeera eyungula eziga mu ngeri emu oba endala ku sayidi eya Haji Ali naddala mwe batiimu Haji Ali. Embeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kyenyiza okubeera nga mbakakasa kwe kubeera nga Haji Ali mumwongera ne mumuteeka mwanatu musaala, kubanga z'ensonga zandibanga wetwogerera zikutte wansi ne waggulu, era gwe buli asobola ng'okimanyi bulungi nti oli ku sayidi eya Haji Ali. Nkusaba busabi beera nga Haji Ali mwanatu nga tonnaba kwebaka, oba buli lw'ozuukuka bw'oti ku makya
bw'oba osaba Katonda okuyisa mu lunaku ne Haji Ali mukwate obeere nga bw'otyo omuteekako mu ssaala zo, kubanga ensonga ze zandiba nga mu ngeri emu oba endala zeeyongedde okubeera nga mwanattu zibijja, zongedde okubeera nga mwanattu zitabuka. Mu bigambo by'oyo omwami, si bigambo byaffe ng'omukutu ogwa Jika Media, naye mu bigambo by'oyo omwami kansubire mu byewuliriddeko. Omwami akakasa era ategeeza nti Hajjati Zuura alina abanene, alina abamuli emabega, nti temwewuunya nnyo okulaba nga Haji Ali aludde nnyo mu kkomera nga ne Beiro bakyakoze eki, bakyagimumye, mbu waliwo eki kye balindiridde kyeki. Haji Ali kwe kukkiriza n'atuula wansi n'omukyala nga we baali bateesa mu kusooka ebyobugagga, ebimu ku byobugagga bye nga mwe muli n'amayumba, okusayininga nti abiguzizza omukyala, ate nga mu kuguza okwo tewali 10 kyonna kigenda kuweebwa Haji, wabula agenda kuba nga abigabye, naye ng'endagaano ezikoleddwa za ntunze. Nga bw'owulidde mu kavidiyo ak'omwami oyo nti ze ensonga ezikyasibisizza Haji Ali okubanga mpaka essaawa eno tannaba kuvaayo, mbw ensonga erina kubeera balina kutuula wansi Haji Ali ne Hajjati Zuura ne bakkaanya n'okusayininga, mbu n'asayininga, mbu n'okusayininga n'asayininga nti atunze, aguzizzaani, aguzizza Hajjati Zuura. Si bigambo byaffe, bigambo bya mwami oyo gwe muva okubeera nga mwerabirako mu katambi ako. Naye nga nze nnyongera okubajjukiza nti omukulu Haji Ali mumuse mu ssaala, mwongere okubeera nga mumusabira, kubanga omusango gwaliko musango gwa naggomola, musango munene nnyo nga bw'okiwulira. Mulimu ababitwala simpo, mulimu n'ababaleetera okubitwala ng'ebiri ize, ng'omukyala fulufiga bw'aba ayogera olabira ddala nti ebintu byandibanga byangu, nti ebintu mu kaseera katono nnyo biyinza okuggwa. Naye kati wano we twolekedde essuubi libeere ttono, naye ate okusaba kubeere kungi. Okusaba kubeere kungi, abasobola okusabira Haji Ali mumusabire ensonga zino zibeere nga ziggwa, kuba okusinziira ku information eyafuluma emabegako eyongera okukakasa nti weewaawo Haji Ali talina musango, Haji Ali talina buzibu bwonna. Okusinziira ku data eyafuluma ku Hajjati Zuura, data eyali alagira ddala empisa eza Hajjati Zuura, kyongerera ddala okukakasa nti musajja wattu yandibanga ali mu kkomera, naye nga mu kkomera gyali, naye nga talina musango mwanattu gwe yazza, nga bwe kibadde emabegako. Era nkuviira ddala abasajja basibibwa, sina abasajja bokka, abantu bonna, si buli ali mu kkomera nti ddala omusango abeera yaguzza. Mulimu be baasiba naye ng'emisango tebagizza, weewaawo nga n'oluusi baabawaayiriza. So ffenna abali ku ttiimu eya Haji Ali tukimanyi bulungi nti musajja wattu bandibanga bamulanga bwemage, era bwe babanga ddala bamulanga bwemage, ajja Katonda ajja kweyoleka, era n'amazima ajja gajjayo, ajja gwoleka buli omu ategeere amazima, era bw'atyo Haji Ali ajja fuluma. Ate temwerabira nti omusango gwa Haji Ali kuviira ddala gye gwatandikira gubaddemu Katonda. Ekyo kyo mukkirize mugaane, gubaddemu Katonda. Haji alina omukisa gw'amaanyi nnyo, gw'omanyi bantu bameka be baakakwata ku misango egyo gye gimu, naye nga tebaafuna na mikisa gyewozaako, ng'amaze emyaka 5 mu kkomera, tebamuleetangako na mu High Court, naye Haji wuuyo baamuleeta dda, ne okuwulira Beiro ye kwatandika dda. Mu butuufu olabira ddala nga Haji ensonga ze zandibanga mu ngeri emu oba endala zirimu omutonzi, zirimuko Katonda. So Haji essuubi liri waggulu nnyo, bw'abanga omusango teyaguzza definitely ajja kubeera nga afuluma. So tubeere bagumu, kiyinza otwalamuko ku budde n'okusinga bwe twali tusuubira, kuba abasinga tetwamanya
nti zino ensonga ziyinza otuuka eno gye zikola ki gye ziri. Abasinga twali tumanyi nti ajja kufuluma ajja fuluma mu bbanga eritali lya wala, naye kati ensonga zongedde kubeera nga ate mwana zeeyongera kubijja, zeeyongera kweyongereramu ddala bbugumu, ekitegeeza nti ye Haji yandibanga akyaliyo naye bw'abanga omusango teyaguzza, ekyo kyo tuli shuwa ajja kubeera nga mwanattu avaayo. Singa nammwe abamuwagira muba mumwongeddemu nko ku ssaala, ekyo kye kisinga amakulu essaawa eno. Akagere gye kiri nti ensonga ze zirimu ne Katonda buli lwe mwongeramu ku ssaala obwo bufuuka busonga butono nnyo eri omutonzi, era bw'atyo essaawa yonna mujja kuba muli awo nga mufuna amawulire amalungi nti ye Haji ateereddwa. Kuba buli omu aga amawulire munnange gaalindiridde, buli omu yandyagadde okuwulira nti Haji akoze eki, afulumye ekkomera. Singa atuyamba ekintu kimu, bw'afuluma n'ataddira mukyala ajja tizuula. Singa naye okusinziira ku bintu byamuyisizaamu sisuubira nti asobola okumuddira. Omanye ekkomera kye kintu ekisingayo ekirala ekikyasinza okuba ekibi. Kyova olaba bagamba nti akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Ekkomera geena ya ku nsi ebyaddala. Kati nze sisuubira nti Haji anaasobola okuddira ajja tizuula ng'amaze ofuluma ekkomera okusinziira ku mbeera gy'amuyisizaamu ey'okubeera nga atuuse n'okumusibya. Sisuubira, kubanga eyo yo kye kimu ku kintu ekisembayo omuntu ky'asobola okukola. Naddala ng'abadde akuwaayiriza, waliwo okusibisa nga bibadde byaddala ng'ekintu omusango waguzza, naye bw'abanga abadde akuwaayiriza kye kintu ekisembayo okubeerera ddala ekibi omuntu ky'asobola okukola, kukusibya. Ate n'akusibya ku musango ogwa naggomola nga bwe gukusinga basobola n'okussa kalabba, okwo kubeera kwagaliza ntaana. Omuntu akusiba ku misango nga gye baasibira Haji Ali ng'akuwaayiriza buwaayiriza abeera akwagaliza ntaana. Oyo omuntu oyinza n'okuba nga yalemererwa bulemererwa kuyimba mu muguwa kutuga oba kukwata mbaddi ya kutuga kujjawo n'agamba kamugjewo mu ngeri eno ey'amateeka nga sinze mugjewo naye abalala bakinkolere tibamutwale bamusibe, bwe bamala okumusiba bamusalire, bwe bati bamusse kalabba bamutuge. So enjogera egamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana njogera ya ddala ddala, era Haji Ali kyemmanyi saawa eno yeevuma n'olunaku lwe yasisinkana ajja tizuula kuba byamutuusizzaako mwanattu si byangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Naye katulinde tulabe ate wa gye binaggweera. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Gika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo, buterevu jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino jja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatobera ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulaka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini ekyemusingira ddala okwagala. Kale weekumire ku mukuto gwa Gika Media, likinga, subscribinga, tusisinkane ne mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo. Bw'oba olina kyonna kyagala otuwa bulamu buterevu beera nga mwanattu okitulekera wansi awo mu comment section, tujja beera nga tukisoma bwe tutyo nga tukissa ne mu nkola. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera, mweraba.